kusoma nenda na kupiga kusoma songa kwa sababu leo ndio bado mtatabira mtabaji mkutabaji kuweka ndimo na rubula kubadika badi character ya Khalifa na kati mukulu oluyimba zinakwata ganda muyimba nga mwimbi munanga aganaga muganga galuyimba nga brother kama ni what kolo olimba bongo oli mukulu wange kati mukulu wange amala okuba oluyimba nga isema management yange maze okwogerezeganya nto oluyimba lima ntadde weekend mutansa okukolera run yalo going on interviews premier kati man tumenga ku TV emu mu Uganda mu then manager yali NTV government notification kati yafa notification yangamba ani manager nasoka holding up kubanga yani chingambye na kutivya ne muzinga pipe nanga bakamugana kati mukifuluma angamba ngambo li balokuvyo yinokera kusimia nanye kati kubanga mbade ubongo abade ku interview yinokera kusimu nabo ndi chitofuta bidiyo nanga makacheche yani kuweza connecting aganaga because oboina kutukira mu nini nanga mbagana what's wrong nanga muganda wanga bali authentic word ate ngezo chitungamu ngateye police kaina buzi kutegemea tu ne oluyimba lutugende mpola Prince Omar oluyimba walukolera olimo na lukola wa bad character ewa Khalifa yes tyo Khalifa yakuba beats ezo beat ezo wali omulezi azipo bamuta producer wa simanyi manyi aina producer wa zinatuka yo na session kinajigabana na Khalifa kati mugabana session ne Khalifa gana I created the song mo creating olima nga malo creating a product bwe mnakwata gage nto oluyimba wiki ya Mungu ade drive ade promotion brand management what day full force that's a budget on the ground yeah kati I'm following program between premiering the song genda ko challenge ogere ate natuna strike ya YouTube omuntu kubanga strike etegeza muno ekintu kyolina yo kikope obaze kyo sikichibbe abantu bengi nyumba zangu zikola authentically kuma ngina kudoli man tujja ku main source y'omuntu si I create something isiba kitege katsoa my management connecting aganaga nenga bambe bitu creating ira one katugeno kera ku mwami agamu tuwaji omwami ngano yatukulira ko yatukira ku number MTN ya number MTN na manager yakubira ko kubanga abasinali mbade makamani bane bagamani izo nazo you make me focus right katika tukatema mbele ngaba manager bana na number ya gamba tugimanyi tujikosa tutegera muno skama nza katika tumwitecho skama kati avude kulima lwadaito niwe ageze ku project za ndala uya ze ajeyo tima wewe nenda lazia kubi huyo haleluya alikuyima my full one papula bino soko binene baba kati nzo okubambisa obezi kati papula eno katolaba kati ngambi kubeni message yola nibegamba due to corporate take down notice we have received and we had to take down a video from YouTube and a strike of a suke ejo ne waka wewe ati mu strike mubamu ensonga nakubye asinzira wa kati katoni yela bagamba video title Prince Omar ya mwini Prince Omar title bagita bagikuika bagamba take down is issued by Chira Beats. This means that your video can no longer be played on YouTube. You have received a copyright strike. Copyright tegeza muno mu wako ya project wako bota bi ni mwechi copy olupabulo ludako lwachi ate your project ni bajikuba your project bakubye bakubye na project ate kino YouTube wechikola ekuwengeje mu kikona mboino genda wo yaga mu kitumu mutesi yetegere kitufu kiri kati kumwa abo mufu yegwegenda yekati page gwejako rashitegera kati right now YouTube chemanyo mezani omuchamu yenza tadde wakatali wa anti YouTube mukola appeal unojigamba nti ono waka taina bukakafu ono waka uwe mwakoza appeal weyo ku YouTube anti kati mzee ola appeal lwe YouTube omalo wani ko liyenda kubanga lukope okudandira singamodo upload ngambo to upload ngamba this work uploading this is for another person umuntu yana inakosa YouTube mpaka kwa chimani kati ono mwami YouTube never told us that ono mwami just ina sample ngefaniza ndiyimba kubanga nkebede ku YouTube twakede ku YouTube na twitaita mu mwaka yakola samples za nyimbo usitege kati yakute sample ajiletiza full project ye tamancha aliyo perfect nga ya if abakosa project kiba kintu kinene
from marketing, from video, bintu bingi project okutuula mungu etukutu ebaitwala amanyi g'abantu mangi kati ye mu striking yayinza okustrikinga nga strikinga kasample ke anti YouTube Prince ekutera option nekugamba nti mukwatagane n'omuntu oyo mulabe muteeseganye akugyeko bbaani ye oba oli asobola giri kuzina oli mutuufu era n'okuteeseganya twageza kuteeseganya omwana n'agamu nayaga bisatu ebya dola namana vaka kubisatu n'agamba njagala bina avudde ku bina n'agenda ku project endala ya haleluya twagishootingira Zanzibar ye agenda ayongerako kati I don't ekitegeeza ambition yono guy ennyimba zino twogere kati amazima ennyimba obadde obbanzibe ennyimba abadde content kubanga ebintu bya YouTube content wabasiwensonga kulwaki nkutera era ndikwayo kubanga omuntu awagira omaazi nakitwala mulinzi simba content gwembanga ino process aba authentic from kuba producer bamu and why is the complaint awacha complaining ali striking a page yangu limba bamaze kukwata mtoto lulaba limba lubadde lulungi why is he striking the song nga already look another chamanya what is chamanya wa manager wa mingi ali creating on drama simanyi kulachi naye mwana nze nimbubuka mwana jasinda ku tusoke tuddeyo wa Khalifa oyo bangamba mbwa atunda nnyo waka w'abantu kuliyetinga nnyo waka n'amuguza abantu mu bintu ebitategerekeka Khalifa yatuula ku keyboard n'akola beat eyo oba gwe wasanga beat nkole tutandikira awo tugende tulabe mu data we yakolera beat eyo kati nze mzee kyenza okugamba ate wenyera okwetunga ekiringi obuyimba how they made the beat and how the beat came to life. So, that approach a company in a project Jacob Nemba Gama Jagala beat. At a Gunagula Muandis, he's a writer. Khalifa Mukuru, Chianga Mzee, when I got Bambi Simple, no Nayan. Obviously, over respecting our creativity, over respecting our majestic government, Khalifa mwamubuuziza njowayi waka wafe bamukubye strike kyekigenda maaso because kati gwe oba olina vunaana Khalifa eyakuwa project sibo kiri tolina olumba ono kirya Khalifa yalina okudiringa kira mulungi kubanga yakontaktinga n'antuukako kati omuntu okontaktinga n'otuuka kati notandika okutumanyira ebintu ebimanyi kadde nawe oba ati kati kiri ayinza okuba tamanyi nti Khalifa yabakola ki project mwagikola nate muzenga olimba oluwulize olulya nga lutandika owulira branding erukoze okitega this is work that's why I want to take just for fun watch muzenga akayimba kawe nagamba Andre on the Twitter source bankulaga nga tonakuza na bigambo byengena kuyingira tegeera gyendujje era gyembandujje era kati olimba olulya lutanga bad character mbandujje mu bad character production Khalifa mwamutunuzza mu kintu kino ebintu biguddewo naye kati muba mudimandinga kiki kye mwagala ekituufu kati ekyo twagala kubanga nze ndaba wano kesi yamma mubanja Khalifa kuba Khalifa yabaguza wa kati right now muzee kati ku YouTube time mbasi banja Khalifa mbuza kwa ati gwemba manja kila bits owulira ne YouTube temanyi kila bits temanyi bad character era wokyala mu bunje gamba take down is issued by Chira Beats ekitegeeza kati gwemba ndiko kubanga ye yasabye claim yagambe YouTube mu jeyo ekitegeeza kati awo mbasi waganda gamba ndiko emambuza waki nga tuna kujitrack na dan one so kwa coaching management no wabuza kubanga that's why tuna contact ku pages za ngaba nyingi cyo ogena ku Instagram page no sanga yo number yo muyimbi cyo oya management wase cyo ogena ku YouTube ogena ko details single maruba walo source of how to approach an artist ogena kugeza ogamba claim you are taking down a project Khalifa abayambye atya mu mbeere eno because nze simanyi lwaki nesibye Khalifa kuba project mwagijja wa Khalifa abayambye atya mu mbeere eno kati omuzee kati omuna kitegeera nga muzee akola interview era ukina nyama muzee Khalifa nalaba interview olina okumanya responsive olina okulaba ntegera mwamukubide tenzo kama ya got in touch with him naye kenyini agamba wakasimu Khalifa wagamba naye agamba wakasimu ate nga for real tutunamu era nyina kutwala kyanga kuwangera gye najja project
nate katinze omusajja watu balina bangamba ate kirabitsi kusitawunda kirabitsi muna Uganda mu Nigeria nze kenyini nange katakubuuza kenyini nange walayi manyi namba zaawa gatandikiraawo nze gaga namukubireko simanyi nakirala zino zonna videos ali kuzanya zino zonna videos uno kirabitsi zino pages ono kirabitsi enamba yeyino tugenda mukubirako tulabe kirabitsi agamba ki batukoye abayimbi baffe bakola ki enamba abeera side ki abeera wa yagambye bamunonyereza akubaga emisamu abeera hoima nate zekimanyi waliwo omumaneja w'omuyimbi ali ku nzi naye ate mu ngeri yonna yonna bantu nze siina lutawo nakutuyina na brand Uganda I'm just a young authentic boy agezaako okuyimba kati mugenzeko ku polisi mbadde mbakusiyaidwa muzeeyi nga wanowendude okutuuka era banansoni bagenda kutukwatira kusera bade tulipotana tugezaako kubanga bakwata cyber case yes era mbadde kusiyaidi nenjogera n'omukulu naŋŋamba tuhandling eri mu lawyers baffe bafailinge bawanike letter la CID corporation kati era lawyer tumukwasa ali kuwanika in detail era nebangera tusobola okukwalagali sina kutoganya ne balawyer ne mumanyi engeri ekirikutawo so ensonga ziri mu balawyer kati ensonga ziri mu balawyer kubanga era mazima genyini kati simanyi nange kyenjagala okukutinga play now ngaffe abainaza omuyimbi njaga omuntu naabadde abulimba kimanyi kinange kinkosezza oba oluyimba bagamba oluyimba lulimu message yakoona gavumenti bagikweka mulamu akutuwa bagikweka mulabye fulufiga alufuma oluyimba mbu lwabaddemu content avuganya agira azoliga gavumenti gavumenti enabuzibu na luyimba gavumenti enakunumbako luyimba lwonna lwonna abanumbye mulimba benayimbyeko byabwe nga bo naye ate yo gavumenti nga yo tena buzibu na luyimba oluyimba omulama gwabaki omulama bagikweka kyekiyimba bagikweka bintu bingi bitukweka ng'abantu emitima ebigendererwa kintu kingi kigambo kyamulama munene naye nga kyona kyona kikomera nti bagikweka okweganga n'ebintu okwegangana omukwano byonna kirimu bagikweka kuba nalabye oyimba kubafulufiga nedda okuyimba ku bantu abo saayimbye muno era muno nayagadde kubayimbako nze nayimbye mawulire agali mu ggwanga naye nga gattala era amayimbe kati nawulira wemotani sitore ya shibaga kato yatwewuunyisanyi abadde epipopawo saledi fulufiga obujulizi mbulina ku butambi azinabogeddeko ngambalaga nabo kenyini ngambalaga nedda era ne mu video nagiraba video kasoja yabagikweka walaba fulufiga nga alimu enayo so I'm trying to speak about everything na India kwa bantu babi abate babimanyi mazima otuna video gamba even nalaba so at the end of the day nze nkikugamba kadi tuchoka tukubire ku kirabitsi tulabe omusajja kwali yagamba ki enamba nga zinkolekiti eriki 078 kirabitsi ono enamba yazijjeeko omukulu so nga tumaliriza muganda nyimba kyendala nazo zayagala aliclaiminga timaya lwakolebadde lyandre aliclaiminga haleluya akolebadde lyandre kati sikutegeera omwami aba nekigenza omuntu amayiza n'ekigendo nga agamuno kati njagayo sente kati ekigenderera kyomboziyasikumunomesa ngoyagala kulya nga tumaliriza baani bosuubira bakiri emabega ekintu nze kyemanyi waliwo maneja womuyimbi nze kyo kimanyi kubanga eyo omumaneja oyo mwenyi kimanyi yali taagala kyo kimanyi that I know there is a manager of an artist that is trying to fight this song. Tusoke tugende konkola endongo girabo ndongo yesibye naye era muna abamalirivu okusobola kwesiba mikono tufuukude basajja abakozi naye byaffe bitambula ndowooza bagikwekera mu ndowooza mugiwulira kale tugende ku bagikweka oluyimba luno mwalujjawa ebyaddala kati twogere ebyaddala omuyimbi abadde n'obusungu obungi akaaba tabitegeera jategeera projekiti eyo ndowooza nga nkutandikira okwanjula management yaffe nkola ne Twiga yali ewa Andre wa Dr. Andrew Smiley
Daddy Andre. Sorry. Yeah, so Trigger tulina talent management zenye Trigger. So omukulu nsoma kifa abateekenga buli kimu kutandikira kuno munyumba mbeera ye kitegeera kaliya ye kampo etya nti mukyo tuwaisitwala tugenda kukubatikala tulina eya mukulu aganaga tulina ensonga eyali ekitutteyo muna alina ka programu ke kasamu kyekalungi nnyo so tuba tuyitiddeyo okwo tunyumyanyumyamuko natukubira ku kigoma natugaba nene nawe oluyimba ntulwagala oluyimba netulusitula mukyo tisifa abasalawo tusitudde oluyimba netugenda tulaga omuyimbi waffe anayagala oluyimba tutuukayo omuyimbi oluyimba n'alwagala tuvaipinga nga lukyali mu ddoboozi lya aganaga omuyimbi n'akola atya nabeera n'oluyimba ate twalukolerawo oza twamala n'olwo oluyimba nga lukifiiri so with time nga oluyimba lufiiringa so oluvoisinga fesitwala tugenda kubatikalaakanaga olw'oluyimba owunidde era tusasula oluyimba oluyimba luno mulusanga luwedde musanga kiwedde oba Kalifa yatula ku keyboard n'agatta amapeesa oba wonawo tulina otegeerawo Kalifa ayinza okuba yadawunloadinga ebintu n'abigatta omanyi Kalifa nze mumanyi agatta nyaawo singa bwogambye nti omumanyi nze ate nange mumanyi ku lwange akola atya munanga oluyimba lwaliwo era mu Philippines lwalina WRO kyetwasookera okuwulira lulina daabu era ku kimu tukirina kutyo so netufiiringa omugere nga kukola kutya tuyisaawo okuwulira lyrics nga ne lyrics zituyisaawo so oluyimba lulina terwali haafu ngaoba yali project nze njiyita project nti lwali lujjudde oluyimba mwalugula sene mmeka tutandikira oba eyagulwawa One Blood oluyimba twalugula million ena okujja waganaga siye producer yekko yalukola tulina abaproducer abalala babiri nga wolulaba oluyimba teluliko video director ku video yalwo teluliko audio producer nti bwe twalugja waganaga ffe gwe tumanyi yakola original piece oluyimba tumuwa kakaddeke producer ya masteringa tumuwa kakaddeke waliwo neyakyusakyusaamu kaawo so audio yona yamalawo million 3 yamasalinga yakwata 3 ne Kalifa mwamuwa 3 Kalifa yakwata emu then ne baproducer abalala babiri kamukamu so audio yonna oluyimba lwalulusasuluyimba lwasasulibwa bulungi nnyo ne balutuwa Kalifa yakola mulimu kiguluyimba yabawa bwedaabu beat yabawa lyrics Kalifa mulimu oluyimba composer oluyimba kitegeeza yaluwa life sikyemanyi nti najja nensiima ekintu so simanyi oba yakitandika atya simanyi oba naye nze najja nensiima nti zemba nsiima oluyimba era wali yalumpa mu Philippines ingat idea weeri era ne mukumpa buli kimu okukishiftinga okitwala eri gwe bayita data nti ne data yali waali mulina data yali waali kubanga producer taswala masterina data nga waali kati omuntu ono eyabakubye ekipapula eyabakubye strike ku YouTube ajjawo obuyinza kyabadde kitya oyo yatusstrikinga kyajjawo olwokubiri otugeze ku media house naye NTV tutuukayo nga DJ alina system enyimba zonna gataliiwo so ne batugamba naye muyina oluyimba ku simu lulidownload nekugamba nedda oluyimba lujje ku YouTube ofune gundi yennyini gyoyagala quality y'oluyimba yennyini nagamba oluyimba teruliyo ku YouTube ne mugamba oluyimba oluyimba gye luli live for 1 week era netutambuza tosobola kujja kunyalira lima nga teruli nagamba nayekebera since dino nze nina channel z'omuyimbi wange zonna nkebera ku simu yange kwazikola olunaku ne linki nali ntaddeyo ku status yange eya WhatsApp era ngena nenkona mu status yange bwenti nga nsusa olunaku YouTube singamu nenkona mu linki yange entwale straight ku YouTube nenosanga oluyimba luliko copyright claim ya mukulu Killer Beats simumanyi of course era wawulira ekintu Beats owolowooza producer kyabasimu okukubira manager yali asigadde mu motoka Trigger ngaziri mu studio yange nemugamba funyeemu obuzibu eno munda naye
soko kubire aganaga tukulabe nti nga n'omuyimbi saagala mugamba kikituuseewo naye ne tukola mangu oluyimba ne bakola balufuna aba MTV nti omuyimbi tosobola mutavayo of course aze kupima tosobola mutavayo so tukikola interview negonga ono bulungi ku lwokubiri olwo lwatuganya obuzibu olwo mpaka leero omukulu abakuba strike byabagamba ki agamba ki mwamukubira ku ssimu omukulu oyo nga tetundaba nakumanya byaliwo so strike eyo wejjawo musindikira email awo nga tuddewakaawo sawademu iwonzake muganda what strike nze naye tosose naku communicating nga muyimba ina social media pages kuliko enamba tosose nakuba nangamba saagala nabakubira amasimu manager wammwe manager yampisa bubi nga muganda angeze nkubye yakubira triggers yagamba yakubira manager so ne muganda nge tetugenda genda yeeyo nyamba mpereza ku namba y'omuntu gwe wakubira nkonfaminga oba ali ku management kubanga tuli babiri kola ne trigger wampereza namba ya MTN esembayo na 90 na namba ya trigger esembayo 84 namba esembayo 44 so kyakakabisa nnyo mwange kati yagamba nti ayagala ssente ayagala ki tujjako okubajjako kasula omukulu oyo nze nga bwe nkirowoozaamu ndowooza waliwo amugenda legal agezaako okunyigiriza pulojekiti y'omundi waffe kubanga esooka natugamba kulira dola 7 tukyayogerezeganya tuddamu mukubira essimu nga tugamba kale tusobola okunyigiriza ne tumuwa dola 7 kubanga pulojekiti maa tujagala ate tutaddemu n'essente zisinga dola 7 so tusobola okukiriziganya nekikuula ku mmeeza ne tukitereeza okuddamu oyogera naye kyekyo kyonna teyakwata ne tuyingira mu lwokusatu lwonna nga takwata wezeemu okutusindikira email ng'ayagala dola 4 kati ebo essaawa zino mu bintu bino byonna bigenda mu maaso mubanjani mubanja Khalifa mukomplaininga kwani okukirya bits eyabakubye oba gye mwagula oluyimba nze era kyenyinza okugamba munange nze manyi mukulu Khalifa era nga wentandise era manyi mukulu Khalifa asasula Khalifa gwe kiddira kubanga kyatandikira gyali so kati era n'oyo mukulu nti yakozeemu n'ensobi nti bw'oba otandika siteepu ate tugendera mu obuuka yandisose wa Khalifa kitege ekyoluyimba lutandika toligendawo ntiyobalika nti yogera naye ebintu biba byabuntu nti musooka kukiriziganya so oteekako claim ku peegi y'omuntu munange basobola okitekinga down naye nga kuliko ssente so kati mmwe management ebanja Khalifa sikyo ffe management era ebanja Khalifa yalina okunoonya omukulu kubanga munange ffe era tetumanyi ayisa mu obubaka buyisa mu buzibu message asindika busindisa message tetumanyi nawe akumujja naye ate alizanyira ku project Khalifa mwamugambye ku kintu kino nemugamba nti awaaye ekyaguddewo twagala otusasule ffe kati naye Khalifa ye twamugambye naye munaye nti naye ebigabadde agala bikwata mpola naye ate ffe twasobola bikwata mpola kubanga oyo mukulu yazemu na claiming ennyimba endala bbiri ezitakolebwa ye ekimizi nti waliwo okunyigirizibwa lumabega waliwo akiriima nnyimba kyatezera oluyimba baluyita waliwo yajjayo baluyita haleluya lwakolebwa Dadyanbe lulala baluyita timaya naye lwakolebwa Dadyanbe olwagamba lulwe naye agamba nti lulwe so titubitegeera ennyimba ezo za claiming ate zo za last year project ndala nyezo buzibu ki obulimu oba luyimba lulina message gye lulimu ekoona nga waliwo ani abiyemba ebintu okutangazamu ku project ya Pajikweka oluyimba teruli directed kutundu maybe abantu abamu video yababuzabuziza naye okujjayo message y'oluyimba tubadde tulina okujjayo ku recent stories ezibadde zigoinga on so kyekiraga nti abantu emitima Pajikweka ashibaba kato okitegeera nti kiri obvious okirabirawo ate oluyimba olwo abantu abali ne mu video tebaluyinako buzibu nti bwogenda ku social media ne ashibaba yennyini yalukolera challenge full figure yalukolera challenge so tebaluyinako buzibu gavumenti teruyinako buzibu nti tuyimba ku mbeera ya bulijjo so waliwo mu industry waliwo manager waliwo kyetumanyi tetwawuliddeko nti waliwo manager w'omuyimbi akiri emabega naye ffe twagakakasa nti munaayi wabanga gwakiri emabega ffe tusuubiriza nti twakutegedde kyekiddako kati mu byonna ensonga nga ffe tetulina buyinza era ensonga ziri ku poliisi tuyinza okugamba twageze ku CID ku musango gwa cyber crime tweyanza nnyo era kunoonyako ku nsonga za Biniganta
boogere kyekyakawula n'omusajja kubayira webitugambire ddala. Omusajja mumuleke munaye afe singa ensinge nange ni mu nsi yange ebyamutuukako wabiraba biraba nange byantiisaamu naye buli musajja omwana mwamugatta omwana mwamuteeka kutugabane omwana oli omuwala mwamuteeka kutugabane benebini naye nze kyeŋŋamba ku nsonga eyo nti tebapinpointi bayogera ku Uganda ye oyagala ndowooza okukyajjamu munange yampisaamu naye muganda wange tampisangamu kopitivi ndowooza n'abantu abamu bati tebamumanyi yagamba wampa sente mukube ngwekyali ngweyasiponsalinga munange muganda wange oyo mwagaliza nnyo Katonda akimanyi omwagaliza nnyo yandaga obunafu nnyo mweyo bwe yakola yandaga nnyo obunafu era nentegera omutima kikyotegeeza yandaga nti omutima gwe gukyayi nnyo kyenza okugamba nti nze mubini tuli baluganda kusege nze nanze namutegeera nga muyanda wange kati ibya wala n'omusango mwakuba show babategeka show miliyoni 3 omusajja nemugaana okugenda okuyimba omusajja wa Soroti omusango leero babadde bagenda mu kooti promota mukubiddeko naŋŋamba baali batuyise tuddeyo mu kooti leero ng'okyali n'omusango basengeza promota miliyoni 3 era omusango guli wa majesty kati kugenda kuddamu obimanyiiko Uganda tewali buwandiike obulaga nti Kibula manager wanajjayo obuwandiike obulaga nti Kibula manager Uganda era percentage ze nga manager ziri ziti awo mbanyuma omusango gwonna era buli kimukwata baba basobola okunti omusango anti bini yagamba yakola interview n'agamba gwe yali nzaani kiri mu buwandiike wanti Kibula manager Uganda naye kenyini yatula ku TV n'agamba nange singa kyenaye mukoleko tamumanyi ndekerawo olimba abantu ntimanija weseerankomanija era nange nakkiriza mu mutima gwange ekiseera nkomanija so bino ebizibu sente za promota miliyoni 3 ezagire